Mukasi akantulekedde kya ratio olwayo nga bagamba parallel films bakutusiako sistema gye twolekedde wabula nga bwe nagamba video juna the incredible nga bulijjo era nga kubisigalia zaffe bulambalamba obusika mu Digital Studios Majesty Plaza level 3 cam number 21 Weekly Property Services King's Possibility Grammy Sabona Beauty Products Speak International Production Stories Man Technology ngokugata basalima Yusuf Ford Spare Style Masters nga bagamba Imran ngokasi kona bapalele films bakutusiako sistema gye twolekedde Sydney International nga bagamba Company Films Productions wabula Imran Show Pictures Productions nabo begasibwa mu olwaliro Faster Films ngogaseko nabo kagenda mu kutandika yakatandise wati olwaliro tutandikire masikati g'obudde bw'ekiro ku kifo kino ekiyitibwa Road Tolo nga bagamba Keanu Reeves ngogaseko ne Vera Vaminga oba Vamiga be bagenda okubeera mu kasinema Rodi abeeraawo n'asuula alinde alabani akwate ku bujjo sajja tikiti nga bagamba Henry's Crime kwegamba omusango gwa Henry gwe twolekedde waliwo eyajja sebo yatuuka wali n'atema olutema sirwa kuno yatema butemi tikiti eyagigula nga bagamba Peter Someya naye agenda kubeera mu sinema kuno okunakwanjula Rodi yasigayo yeewuunya nga bagamba Judy Greer naye takabwezemu ekiseera kyatuuka Rodi nga shift yeeweddeko akola ku night shift nga bagamba Danny Hodge Fisher Stevens bonna bagenda kabaamu nnyo wabula Cary Graham David Costa Bill bonna muneeno ne bagamba namukadde kabaka ayitibwa Bill Duke wabula James Sikani bonna bagenda kubeera mu sinema Rodi yadda mu gaali ye asobole okulekera okuddeeka nga bagamba Cindy Tolani yanoonya abazanyi ba sinema kuno kwonna kwanjula nga bagamba Elisa Toto yabeera costume designer waako wabula Chris Jones yabeera production designer wa sinema nga bagamba Paul Cameron ye director of photography kabaka sebo yavuga nga bagamba Curtis Clayton yakagatagata nakawesa mu dakika 5 Jonathan Shoemaker ye line producer wa sinema Scott Fisher ne Mark Fisher ayine batekamu ensimbi wabula Cassian Elwi Lisa Lewison ne Alison tibabula ku mukolo Peter Graham Stephen Hayes nabo ne batekamu ensimbi mu kafulumya Sasha Gavishi nga bagamba Stephen Hamel n'akafulumya mu butongole wabula David Milani ne Jordan Shua nabo baliko kuba akafulumya nga bagamba Limo wa Seven Rodi afuka egaali ne bagamba Stephen Hamel ngugaseko ne mune be baali bannyini lugero yatuuke bali kyava parkinga bwatyo n'afuluma Malcolm Vinville n'abeera director w'okuntiko kati maka muno mwalimu nakyala Rodi wayingira nakyala n'asituka yeetolola yagenda mu kiyungu n'abaako byaleeta ati ogamba ki Thanks. webale muteere ebyokulya ku mmeeza yamubuza ekyo kitambudde kyako tekibadde kibi gwe kito kibadde kyako ono kibadde okekali wo mutuufu kino kisufu Rodi ali awo kwegamba togenda kulya gwe ati nze namazidde okulya maze okulya nti ye kwegamba ali awo ali easy tunakwate kubogenda osiikana basini ngogaseko ne boys weekend eno ku baby shower yaabwe nze saagala genda wabasindi ne bills toyagala genda njagala Cindy ne bills at least nabo bafuneko obudde bajjeko ewaffe ati tebalina buzibu kujja wano waffe David omanyi kyentegeeza tulowooza nti ke kaseera ali soogere ku by'abaana oyagala soogere ku by'abaana Henry kale kale oyagala abaana kale tukyogereko Henry
Do you still love me? ekyebuzibu okyanjagala. Of Of course nkwagala naawe ddiya. Because I know that you used to. Kubanga nkimanyi wateranga nekirabikanga tandise okuluzinga omukwano gw'olina gye ndi. Abakyawuga ne wabaawo akonkona. Mukasa amugambye njagala mikwano gyaffe naffe bajjeko ewaffe nze nkooye kubanga tugenda wa mikwano gyaffe olw'okuba abalina simanya abaana. Kati yagenda okuggulawo. Henry Tony ogamba ki Henry Tony? So how you been? Obadde otya? Okay. Ndi okay? What's going on? Kyekigenda mu maaso. We got a man down here. Maani ono agudde afunyemu obuzibu. If we could come in for a second. Tubadde twebuuza oba tusobola okuyingirako ewo just second. Obadde ki naawe? Second ntonoto tulina bye twagala okwogeramu. Bwe baso ne bakwatekuba okuyingira munda. Onaza balance. Kasonda watu. Bamala uniform y'abazanyi ba baseball. Baga bafunyemu obuzibu. Sausages at Pinwheels. Ava kulya sausage eziri ku Penwells. Ze zimuleetedde okuza balance. We're in a little bit of a bind here, Henry. Omanyi tufunyemu engeri y'obuzibu kati Henry. Game in the next half hour. Tubadde tugenda ku game mu dakiika 3 eziddako awo. As you can see, he's not exactly. Kiringa bwolaba oyo omusajja abadde agenda kuzannya nga baseman waffe kyokka titali mu mbeera. A little ball. Kati osobola ogezaako tuyambako n'ozannya. Yeah. Tuli mu November. Keep the fielding pretty good. Yes, ebisaawe bibayo nga babitegese biri okay. Oh God. Okay. Yo wunya abazannya eddiba erya baseball mu November. What do you say? Kati ogamba ki mukama wange? Genda tuzannyirako. Leka naawe. Frodi yasonolamu n'abirowoozaamu. Kyava bagamba kale tugende. Bwe batyo nga bamutikka. Genda kuzannya nga baseman mu baseman afunyemu obuzibu. Agenze n'alya sausage eziri ku Pinwheels. Bwe zimuleetedde okufuna endwadde mu lubuto. Keri yabuuza tudaludako ono bagenda kuzannyira mu Kaizer Town. Tugenda kuzannya mu Kaizer Town si wala nnyo. Wabula soko paakingekoko wano. Njagala nsooke nfune kasete okuva wano mu ATM. Lwoli ng'asiba eggaali amugambye agenda kufuna kasete okuva mu ATM wali. Bwe batyo nga bafuluma nno bali basatu nga bassaako obukookolo. Nywera tovaawo wulira yingini gireke emotoka gireke ng'evuuma. Bwe bageze mu ATM funa kasete badde bagende ku ddiba mu Kaizer Town. Musaatu ng'alinda kati nga bakwatako okuyitawo ekyewuunyisa bwe batuuka ebbali ne bayiwako obukookolo n'akwata mu nsawo n'ajjayo oluto ekyewuunyisa bagenda kubba bank. Kati no musaatu ye talabye kati agenda okwekanya nga emmotoka gy'avuga waya zirabika bagasenga te emmotoka eringa enzibe. Bakwatikuba ne bayingira munda. Kati etudda waliwo engeri yakakafe waliwo sekute gaadi manyi okwatikuba najja afuna wano kakyayi waayi tujja kuddamu nti kaali maiso sibula bwatyo n'afuluma ebweru. Kati agenda ofuluma ebweru okujja amaaso okwekkaanya nga siba abayayi bafuluma banka. Kati n'alengera emmotoka etokota eri wano. Kati oli yeetamanyi ki ekigenda mu maaso. Gwe ssebo toseguka afande ye yakwata asigadde mu mmotoka wano. Yimirira nyimirire ate ndagawa. Tebamukwata mbi ekigwagwa. Look, we know this wasn't your deal. Tukimanyi guno tekwabadde mulimu gwo. Friends, why are you sticking up for him? Wabula kati twewunya lwaki totuwa mannya gaabo. You care? Lwaki obasirikira? Goza bwe bakutute gye bakutute badde bafaayo. 7, Henry. Okimanyi bwe ntwogera ku myaka 5 ku 7 gye bajja okusiba singa toyogera bantu abo. Gwe tuwe buwijja simanya gw'oteebwe. Oli ofiisi oba ali ku message. Kali yabitunulamu. Court sentences Henry Torn to 3 years Bwe byagenda mu kooti for the crime. baga nti bamusiba emyaka 3. First degree armed robbery. Nyondo n'ekaaba. Bamusindise mu kkomera musaasi mwogeze nnyo. Era ne banete yabawaayo. Kwata bukwasikubo nga bamuyisa bamusiba emyaka 3. Njagala olabe. Kyuka ye musaatu yabadde bubezi mu mmotoka. Yabali tamanyi kumanya nti bali bagenda kubba yadalooza agenda kuddiba kipulo. Bw'atuuka bwe yasika nawe na mukadde. Henry. Mpiti wa Henry. What are you for? Ki ekikusibiza gwe? What? Eki. What are you? Ki ekikusibiza ki ekikulesiza mu kkomera? Nice. Clean, simple. Bubbi bwa banka. I didn't do it. Naye ate sabba.
Of course not. wano buli omu bwayasama bamubuuza wakola kimbu nakwata omukazi bampayiriza Life. gwe kikikono nze ndi ku life sentence kati yeebuuza bino waba biteeka ono yagenda okubeera settlement we namukadde Put it anywhere. teeka bwona bweyagala It's not like you got a lot of... sigamba nti olina options nyingi teekaawo gwe bagambye nti waliwo kabada nti oyinza okuteeka mu kabada oba wansi w'ekitanda era olina teekaawo wokka kati obudde bwaziba Come on, hurry up. It's... maana ne bukeera ku makya wayiyangwa tugenda kulya breakfast olwaliro baleeta migaati oyagala kundwisa namukalisa bikayaga nnyo emigaati bajja erudda What are you thinking? ki kyolowooza tewali You can't be thinking. tuyinza kubanga tolina kyolowooza Yes. I'm thinking, how the hell did I get here? nze manyi olowooza natuuse ntya wano ffena tukyebuuza We committed crimes, Henry. wazi omusango kyekyakuleesezza wano We did the wrong thing. See, kwegamba mistake. We never fulfilled our potential. ebiseera ebisinga tubeerawo naye nga tusobola gezako full finger protection kati olaba oyo gala lyemabega Don't stare at tomutunuulira things. Heck, then. He wanted to be a doctor. oyo gola abasawo yali ayagala kubeera musawo I could have been a good one. ate nga tumanya yandibadde omusawo musufu He chose not to fulfill. naye ate n'asalawo obutatuukiriza kya busawo Talking about bad choices. I recommend these potatoes. bwe twogera ku bad choice esooka olya lumonde ono Likes to please Charlie. muteeko ka extra ka lumonde See, the real crime is... kati omusango omukulu guli nti What is yours anyway? bwetasobola tuukiriza kirooto kyo gwe ekirooto kyo kiri ki ekirooto kyo I'm not sure I ever had one. sikakasa nti oba nalinayo ekirooto Hey, mommy, what kind of life's that? bulamu kika ki bwolina obwo butalimu kirooto Pretty good one. anti obulungi obutalina buzibu I don't, Ah, any offense, Henry, but you're in... sigamba nti kuyisa mu maaso naye ate oli mu kkomera Are you gonna read? toyinza kuŋŋamba nti obulamu bw'obusufu Thanks. omugaati ogenda gulya ati nenda gumpe nze olunaku lwali lwa migati kati nga wayise emyezi 6 nakya yakwateko bajasiikane rodi mu kkomera kabaka kwe kujja musiikana mukyalidde yasula ebbali Okay. yamuuza oli otya kuno ndyoke ndowooza I'm good. ate gwe kuno ndi bulungi nange siri bubi nnyo Look beautiful. onyirira ye akiraba anyirira naye henry ekindesa okugamba Something I have to talk to you about. waliwo ensonga ze mbadde njagala okuyitira munnange ezakyoba ensonga ki I fell in love. okimanyi sinagwa mu mukwano ee It just kwegamba happened. kyatukawo butuusi I'm really sorry. nsonyiwa mukwano It's all right. akiryoke Not mad. kyogamba toli munyiivu No, nita siri munyiivu ze ndyoke I want you to be happy. njagala obeere musanyufu munnange igarodi kiriga ekitamunyize naye nga mugambye nti njagala obeere musanyufu kati nga wayiseewo omwaka Hey, Max, gwe ssebo next review. review yo yaddi Why don't you show us what you did last? lwaki totubulira ki kyogendako oba kyewakola omulundi ogwasembayo Come on, show us. leka naawe tulage maxi namukadde ayitibwa maxi baako kyotulaga obadde ki Pain in the ass. kati ebiseera bisinga boodi ejja ne bagezaku kureviewinga okulaba obadde mutuufu ogwana okuweebwa payroll I'm kati ono bamubuuza bakimanyi egenda sembera bored, Cole. kati ebiseera bisinga ye bwagendayo alina byayogera ebinyiiza kirabika tayagava mu kkomera kati bamugambye tulage kyewayogera Working a little bit. omulundi ogwasembayo nasooka nenefula namukadde nenetekamu olwazoliga Break into you. ne bambuuza nti singa tukuta I'll kill you. wano ogenda kubeera otya naye mbagamba ngenda sooka mmenye nyingire mu nnyumba gyammwe And I'll dance for you, Cole. nzite embwa yammwe male okuta embwa yammwe ntandika okuzinira amazina mu lujja I'll bite and I'll mangle and I'll tear the tongue. then nkuluma omutwe ninga agaayo omucungwa oba omuyembe I'll hurl myself into the sky, the ethereal sky flame. then mmale nsooke neekanyuge mu bbanga Darkest angel male okwekanyuga mu bbanga to a goddamn heavenly fireball. kwegamba mbeere nga heavenly fireballs okitegeera You guys want to see this? Huh? mwagala okirabako bannaye bwatuseewo bwe yagamba review board bagala naye kirabikono ona Let me tell you that. nkubulira amazima nange obadde ontiisizaamu Forward anyway. Thank God. kirungi sirina gyendaga Coming up. gwe review yejja Come on.
You even do the twitch like yourself. myezi mitono ogenda kubeera nga namukadde nedda You don't like it around here? gwe toyagala kubeera wano Henry's innocent. tokimanyi nti atugamba lino sente teyajja musango Fine. I didn't do the crime. omusango saaguzza naye ate baakusiba I don't like that. That's naye ate nkyagadde Henry. henry You did the time you might as well. baakusiba Just kill. bakusibira obubbi bw'ofuluma lwaki tobbira ddala ne kiggwa You're cute too, kid. Get up. You're finished. Get out of here. kikole situka bw'ofuluma genda obbe olya maxi amugayizi bwesibamu ate kirabika kinyuma Dream was, Max. maxi What? eki You never told me your dream. tongambangako ku kirooto kyo nga gwe kyoyina Really? ekirooto kyendimu It's easy living in here. kwegamba kyangu nnyo okubeera mu kifo ng'ekkomera All you really gotta do is show up and gwe kyolina okulagezako showi nga apu nga kiwedde kasita bakutekinga nti wooli nga kiwedde nice is good, yeah. kwegamba wano wali okke tewalina buzibu It's horrible, Max. ekifo kiri holibo That makes me wonder why didn't you ever talk? ekyo kyewuunyisa lwaki oba toyogera ebiseera biri obadde toyogera Back then, anytime you had the chance. muri mu biseera biri obadde olina nga omukisa okwogerayo ekikuluma naye nga toyogera I thought maybe this was my way out. nali ndowooza nti oba osanga bwe najja mu kkomera kijja kuba kintaasa naye ate Yeah. Bullshit. What do you mean? kikyotegeeza Nothing's changed. I mean, whether you're out there or you're here, the truth is yamugamba ssebo tekirina kyekyawula the same guy. gweoba ali olowooza nti bw'onojja mu kkomera kirina kikigenda okutaasa naye osigala omuntu y'omu oba oli mu kkomera oba toli mu kkomera oba oli bweru oba oli mu kkomera kyonna osigala gwe henry so kaisibeta n'omanya gwe kikyoyagala noli olwaleero You got everything, kid? omaze okufuna buli kimu kyonna kyeweetaaga kedde Hey, Max. maxi Maybe you should think about getting out of here. oba osanga bandirowoozeza ku kyokuva mu kkomera Listen, wuliriza the only thing I ever missed in 23 years. ekintu kyemisize mu myaka 23 I tell you the truth, I don't think that's worth walking out of here for. kwegamba tugambe oba misinze eki ate nga ndaba tekigwana nze kuva wano I hope I never see you again. kansube sijja kuddamu kulaba mu kkomera n'akwate kuba agezeeko okweyongerayo bwe batyo bamugulya henry oluvannyuma lw'ebbanga lye yali abaddeyo yaza amaaso n'asooka yeekanya embeera yagamba nti okwate kuba okujja mu kkomera yalowooza nti oba osanga kijja mutaasako ebintu ebimu ebintu ebibadde bimuleetera stress ebintu byatasobola gezaako kwogerako kwegamba nga obulamu agezaako butambuliramu nga bw'ayagala oli n'amugamba kola kino n'akikola n'atambula oli n'amusindiikiriza okukola ekikyamu n'akikola oli n'amugamba tuulaawo n'atuulawo kwegamba ebyo byonna nga linga eyatuuka ekiseera n'ava ne ku nsi n'agamba ekijja kijje kererooza nti oba osanga bw'obeera mu kkomera ate obeera eyo n'okkakkana kati ategezo kyanga bw'obeera mu kkomera ate nayo yakwata ekubo n'afuluma ebweru kwata ekubo n'atuukira mu kifo kino ekyali amaka mwe yateranga okubeera konkona geno konkona oluggi waliwo kabaka eyaggulawo henry yebaliko Hey, Debbie, Henry's here. debi wandize nosikana henry yono Come on in, make yourself at home. kwata ekubo oyingira okakkana tetulina buzibu nakwata ekubo n'ayingira munda Mind me, I'm just getting set up for my meeting. manyi mbadde ngenda maaso nakwetegekera ka miitingi kange Sure. Honey, wandyagadde ofunirako okunyako tewali buzibu hani henry wandimufuniddeyo kabiya akanyogoga kakino kyayogera nakyo takijjukira naye nga kyekijjo kijosefu kiri ekyajja ne edi ne babba banka ne bamuleka mu motoka naye lwakuba ye takijjukira kyokka kati sebo kyekibeera ne mukazi we bamusimba akacupa kazi we yajja ali lubuto kazi bulijjo ekimutta kuzaalako yafuna omusajja kati naye gwe yafuna yali mubbi luli naabutaka drink yakwata ekubo n'amuleeta erudda agezeeko musimba bintu bye bisinga baali babikuŋŋanyiza ebitonotono nga babitadde mu kabokisi gamba kimu we bali
Glad. What do you... ndi musanyufu kati ogenda kukola ki Honey, hani starting to arrive. bantu batandise dde okujja Henry, you could be a distributor for neno naawe osobola okugezaako okubeera distributa w'ebintu bya koleya future of food storage. Plus, if you kwegamba distributors, you get paid even more. gyoko mufuna badistributa abakoleya bakongeramu ku ssente You mean like a pyramid scheme? oli mu pyramid scheme No, not. It's a multi-layered marketing paradigm. bagiyita multi-layer marketing paradigm bwe kiyitibwa paradigm Listen, Henry, I henry just wanted to say thank you, mbale jasi njagala kwebaza mu kusembayo kukyaki ate Not giving up my name. butandoopa munnange Know your name. erinnya lyo butakulopa nze jo yajja ne edi okay I'll see you, Deb. ndowooza tujja kuddamu tulabagane debo bwatu nakwate kuba eyongereyo lengera musaatu bwatu nakwate kuba eyongereyo niba ne bakwate kuba kisobole okudda munda obula kati kyebuzibwa agenda kukola ki kintu kyeyasinga okubeera nakyo yabbuuku yemwe mwali oli ayitibwa edi vibes yalumusuulamu baali kyabika basoma bonna binanga amaso byekanye nabiteeka ebbali mu bokisi nasiikiyo okumala ebbanga yasi ekikowe nga yeebuzira kati mu butuufu ngenda kukola ki waliwo yali alanga akalango bafalato kati webukya ku makya yakwatikuba najja ebbali ku banka n'agitunuulira wano sewe bamukwatira ku mulundi guli yatula banka eno n'alyoka asembera abagenda bamutekula eggaali kati okola ki yesu kristo okola ki Stan, I gotta call you back. wama ngenda kuddamu nsooka ekubire ku simu lindako You idiot! mutumbaavu gwe Look at where you were going. bwetusobola kutula wajja olaga You okay? oli oke Okay, is he all right? ali bulungi ye Yeah, don't get up. I'll call him. tosituka kampita ambulance Around. yegamba ono si ye gwe Me. yenze munnange He just walked right out into the street. You know, ayingire I saw- leka naawe obadde ku simu mu motoka oza sikulabye I was. badde siri ku simu naawe he just parked the car. wali pakinze emotoka ebbali alisi nsooke mutwale wali munda tufuna ambulensi Here we go. Here we go. Here we go. majangu situleko lwali amutunulidde ng'amujjukira Yeah. gwe yakwatira ano ng'ali mu motoka epakinze ey'ababbi kati yagambye oli afune emotoka wagipakinga motoka amuyisewo alisi baye bamufunye ambulensi Thanks. weebale nnyo ssebo ok nakyala yajja Call an ambulance? oyisa ambulensi kono kiryoka eseetaaga ambulensi We just got run over. Lucky, I guess. gwe gwe basekudde eggaali okubanga olyoke okyanga oli wamukita nkuleke I think someone should look at you. nze ndowooza omuntu omu yantute ne bakwekaanya Hello. ŋŋamba gwe waayi Do you want to see someone? wandyagadde alisi ogenda olaba omusawo What? eki Oh, that. What? agambye nyina bwe nakulaba Take a chance on Buffalo. bafalaato nakyala yakuba akalango ka bafalaato Oh, yeah. Eh, I mean, look, you seem to be okay, right? olabikira nga ali oke Yeah. of course sindi oke So, that's Fine. all right? Sure. ndowooza togenda kunsuubingako tewali buzibu newe ŋŋenda nti ye You know, be more careful. weegendereze ng'otambula olulala jafuna obuzibu bwa bwereere amaaso ge gonna ne fokasi ye n'ebirowoozo bibadde ka banka kati yakwatikuba jakojobe wabula abakojobe agenda okuzza amaaso ludda waliwo ekigambo whisky in the vault lindako baali balaga ssebo erudda waliwo theatre yalimu engeri y'omuwaatwa naye nga bagamba nti omuwaatwa ogwo mu biseera biri ebikadde abantu bagenda ne basimakulinganga wisiki ne bamuteeka eyo ne bamukweka eyo muwaatwa kabaka yakwata kubo n'asembera naye nga omuwaatwa gulabika connectinga ne banka
theatre yene eyitibwa Orpheum. Eyitibwa Orpheum. Kati yakwatikuba najja ebbali mu kakuubo. Muli yeebuuza oba osanga omuwatwa gukyali odda mu butuufu nga gugukira mu bbanka. Eri ebbanka eno ye theatre, guno gwe muwatwa. Wano wabeerawo omuwatwa ogugata bbanka ne theatre ogwaliwo mu biseera ebikadde. Buntu oba togenda kufa bugagga yajja mukomera kujja sika ne Max. Why? Why mbadde nali nsuubira siga kudda mu kulaba face yo nateera. I figured it out. Nze ndowooza nakitegedde. Oh, that's good, good. So what is it? Ekya banka. Banka. I think it's your dream. Yeah. Mbu yasegedde ekirooto kye, ekirooto ky'ebbanka. Kono banka ye ekirooto kyo nti ye. That's your dream. Yeah. What kind of cockamamie dream is that? Kati ekirooto ndaba kyekyo. Guess we'll have done the crime. Tojjukira waŋŋamba nti engeri gye bansiba kati omusango ne bwengujja. Right. You say. Kati olowooza ki? Ndowooza ku ki? Help you. Kukya kunyamba. Okunyamba ku kyaki? Will you help me, Rob? Ononyamba okubba banka eyo. Gwe You came to jail. They ozze mukomera robbed a bank. kusaba kuyamba nje nkuyamba obbe banka nti ye. I missed you, Henry. You've got your review coming up. Oyina review yo n'aba board. Out of here if you want to. Kati osobola ofuluma oba oyagala kono tokifuna. Yes, it is. Nedda. It is not. Max. This is my home. But Gano ge maka gange boy nze sina gye ndaga. Siva mu komera. It's a prison. I don't care what you. Komera si makaago. Max, Nze sifaayo ku kyoliyita oba oliyita komera nze ndiyita maka home. you can't die in this place. Tosobola fiira mu kifo nga kino naawe. What I want. Wayi osobola ofiira wenjagala wonna. I'm asking for your help. Nkusaba onnyambe kale. Nyamba tubeka banka kano bansibira bwereere. Kankabbe. I got cards, kid. Max, Kankwate kuba ngende. Kibale kyonjo okusiikana. Max naawe soko gye. Maxi. Wamanzi kuliraawo. Amugambye nti review yejja n'aba board. Abagaba payroll. Alisi osobola okugezaako ku luno bagamba ekitegerekeka nova mu komera n'ojjo nnyambako n'enziba ka banka. Agambye mbu yasundemu nga kirabika. Kino kye kirooto kye. Oli n'amubuuza ekirooto kyo kyakubba banka nti ye. Butuufu ekyo kirooto kya butumbaavu nnyo. Lodi akwatikuba najja ebbali ku theatre. Era yina okwatikuba osooka okuyingirako munda okwekkaanya. Yitawo paka munda. Najja nga asimbira mpola mpola. Waliwo akazannyo akagenda okuba nkalabibwa mu bbanga erijja maaso eyo kayitibwa Cherry Orchard, the Cherry Orchard. Bali muri rehearsals. Couldn't see out the train window. Director wali. So much. Kati ekyewuunyisa nakyalo oli wa Bafalato yali ku stage. Spears? Where's Spears? Fierce aliwa. I'm sorry, Fierce is sick today. N'osonyiwa Fierce mulwadde tagenda kubawo olwaleero. I need a Spears. Continue. Genda maaso tekikula. Fierce is Kale ngenda kuzannya n'efule nti Fierce waali. Spears, you dear old man. I'm so glad to find you still alive. I said I'm so glad to find you still alive. A little deaf. Munaye ekigala. Lena Andreevich says that I'm an upstart. Money grubber. Say whatever he likes. Bagamba musimanyi nze ndi upstart ndi money grabber bonna boogera ekyebogera nze sifaayo. I just want you to believe in me. Njagala onzikiririzeemu. I just want your wonderful tender eyes to look on me. Njagala lissa amaaso go gana masufu. Gantunulire nga bwe gateranga okutunulira. Bannange nze sibategeera director y'ekyanji. Yepita some ag'obuzaali. Walaba ka prison break. Amageuda ngo gasseko n'obulala. Safe! Stop showing me that safe face. Lekerawo okunaga eyo face eraga nti oli seefu biki biki. You. Sigamba gwe naawe obadde kimatama. Ngamba gwe. What are you doing? Okola ki? Me? Nze. What? Nkola ki? I'm listening. Nkuwuliriza by'oyogera. Owuliriza. Well, it looks like you're Gwe kindabikidde nga hearing awulira. is to be weak. To listen Naye ate okuwulira bagamba kwa banafu. Okuwuliriza kubeera strong. is an action. Strong listening kubeera strong otekako ebikola bwe nti neetekayo omukono mpulira amatu All this stuff. kati okola ki ekyo I'm listening. oŋŋambye nteekeko ebikolwa awo mba mpuliriza
tondaba mpuliriza I mean, is that what you want? bw'okyagala bwe makikola What you mean? kikyotegeeza jula Okay. Then what do you... kati tambutuufu oyagala ki You're performing, not tetuganye ogenda maaso n'operforming naye tulina kyolaga opafominga Derek, I'm an actress. Derek kyekyo kyenyina okola ndi actress whatever you want. weeyite kyonna kyoyagala You haven't shown me anything. wabula amazima gali tolina kiwandazi kiraga nti oli actress Stage, every moment, every word kwegaba buli kigambo buli kaseera konna should be a risk. olina okuba nga olisikinga mu kino It's your risk. kati risiki yo yeeri waggwe I don't know, Derek. simanyi Derek eri mu katofaaliko ku mbaavu awo oleseeyo kaliro bwatuka bwotyo tuddeyo amma I'm gonna grab some... kangene ensooka enfuneko okunywa Go and grab a coffee. genda ofunako okunywa Coffee. kyeyasigalira okola That's what we're willing to risk in life. kwegamba ekyo gwe kyowiringa okulisikinga mu mulamu funa kakunywa Are you here to sue me? gwoze kunsuuwinga nedda kati ki ekikuleese Is it always like that? bwesio bwe kibeera buli kaseera In rehearsal? ebintu bya lihasozi bwe bityo bibeera si byangu Looks complicated. nze birina bikiranga ebiri complicated Madame Julie. madamu Julie Yeah. ogamba kigwe yasaba kuba okunywa You want one? oyagala nawe funiyako okunywa Sure. yes tewali buzibu tufunye bubiri Thanks. webale nnyo nnyabo You look like you were listening. ondabikidde nga abadde awuliriza Really? okakasa In a way. yes obadde nga awuliriza I wasn't. mbadde siwuliriza ge mazima I was playing it safe. just mbadde ekiplayinga safe nange ng'omusajja bw'ayogedde bwe mbadde kakati Yeah, sure. bekyeriwo kyaddi That was the last play. omanyi yalira sipule ya rodi yali ayitibwa kyovi Perfect. Why? Because it's my last play, too. kati nange gwe muzanyo gwange ngenda osimbayo okuzanya I'm leaving. nkwate kubondekulire It's done. kasabi gwa ntambule nveewo wano mu buffalo So who are you? kati ssebo gwani You mean my name? otegeeza linnya lyange oba Okay. I'm Henry. bampita henry Well, Ah, I want to thank you for not suing me. mbale njagala nsooka enkwebaza obutansuuwinga munange Ciao, ciao. weeraba nakyala n'asuulayo maxi Salzman Mr. Saltzman, gwesewo Mr. Salzman why you believe we should grant you a parole? twagala kumanya lwaki okkiriza weetaaga okuweebwa parole bulijjo abaleetera katemba buli lwe bamuyitanga bawa katemba Mr. Salzman This time. kiki ku luno ki kyoyina ku katemba kigwoyina baamumanyira yogeza ebyekisiru batere bamuzzeeyo yasooka n'abirowoozamu naye ngaomwana yamugambye nti gwe fuba nga bw'osobola ofulumeyo ojje tuyiye tubbeka banka kano kati yasetolinga ku luno ndowooza yayogera ebyali bitegerekeko ebyamagezi okakana seba ateereddwa ndi musanyufu okubanga osobodde ovaayo munnange namusimba akafumito n'amagamaga oli otya kiki Where's your car? emotoka yeeriwa awa siina mmotoka I don't have a car. tolina mmotoka laalirira siina mmotoka What is the matter with you? kikyamu ki ekikuliko Pick me up and you don't have a car. toyinza kunkima nga tolina mmotoka You pick up a person. oyinza otya okujja okima omuntu mukumira nga tolina mmotoka kono nkukimye tondaba mmotoka yagitunda I really don't know about this, mutuufu simanyi oba kino kinaakola big mistake. bino bye naggambye nze bino sibyagala twakoze ensobi Sure, Mark. gutofaayo Bus, they ogenda kabasi wali baleeta bubasi bupayoniya Paul! basi Hey! Let me in, will you open? wamaasoko nzigulirewo kati yamuleeta ebbali amulage ono yatunula soko lindeko gwe ssebo kidding me? osaaga Plan an old cartoon in a piss. eno ye pulaani yo ebinanka bye bateeka ku kisenge Wait. I tell you what we do. We do it the old-fashioned way. We nze nga mbalwaki tukikola mu nkola enkadde tufune emundu tugende tubbe banka get her. ati abantu bajja lumizibwa That's very sweet of you, Henry. kyo kirungi Maybe the tunnel is still there. oba osanga ttano ekyaliwo Right.
Maybe it is. oba osanga weeriko noba osanga Maybe it's not. oba osanga teriiwo. Tell you what we do. nkubulire kye tukola, What we do is we go to this old bank of yours and we'll see if that's there. tugende tusooke tulabe mu banka oba ttaano gyeri. I'm sure it is, but maybe it's... gyeriiko noba osanga gyeri oba osanga teriiwo. Kati ffe tugende mu banka tusooke tumanye. kiri baakwateko ne bayitawo. Asikali agenda okuzza amaaso ng'alengera Jamondo. You like to open. Sooka otubulire. Which kind have you got? Akawunti kika gye mwagala okugulako no muyina zaani. Commercial? Excuse me. Lindako ssebo n'onsonyiwa. I was just thinking, it's such a small world. Why Manye ensi eno bagamba afunda. he put all his... Zikola ssebo kojja wange yaterekanga ssente mu banka yammwe. After we came from Europe, Nga twakava mu Europe nga tuzze wano. the brown shirts. Bronchads. What was my point anyway? Ensonga yange yeebadde ki? I Ensonga yange eri nti remember him, my uncle. nzijukira kojja wange yaŋŋamba You of all power. mbwe ekimuteresa ssente ze wano mbu lwa nsonga seefu yammwe temugenda gijjawo. It was never wrong. mbweresi ekyaliwo ko nera ekyaliwo. They've all been here. Emazeewo bbanga ki? 1891. Kuva mu 1890. I'm just assuming it's in the same spot. Jasi nsuubira oba seefu eyo ekyali mu kifo kyekimu. Of course ekyali mu kifo tetujola ekyali mu kifo kyekimu tebagijjangawo kojja wange yaŋŋamba. Things interest only, commercial. Again, pardon me, but Kati onoosonyiwa. you're going to have to just give us a little time to... Osooka otuweeyo akadde We prefer. tusooke twerowoozemu tulabe Oh, well, no, thank you. You're being so kind. Thank you. You're being so kind. akawunti ki gye tugenda okuggulawo. Kibale kirungi okusisikana nti butereevu. bwe batyo ne bakwateko bafulume. Hey, gentlemen. mugye baleko ba gentleman. Afaano n'atuula ne wayi. Kati baakomawo luli amasote ge yakyebeka seefu ekyaliwo kubanga seefu eri baasimagulingirangamu wisiki. Heads up. Bamuyisawo ne bamutwala mu theatre. Kati seefu weebeera eno kiba kitegeeza omulyango guli eno. Baba bali awo oluggi nakyasebo yafulumayo ekyanga. Henry ogamba ki? Julie, Max. Julie ono Max oyo ayitibwa Julie. Gye baleko okola ki wano gwe? I was Ah, showing Henry. manyi Henry mbadde mulaga That's where I used to perform. we nateranga okuzanyira katemba mu biseera byange. Eki? Julie. Julie kaseera kakyemisana. Yes, Chekhov can be extreme, Manyi Chekhov atera ebiseera bisinga okubanga muzibuzibu mu puleezi. of course. Chekhov omumanyi? To Gorbachev, he's my... ng'ovudde ku Gorbachev, Chekhov ye muntu gwensinga okwagala. Muzeeyi aba n'ebigambo aba ne answer zonna alimba olulimi basirwa kuno. It's been maybe 30 years since I... Ofaayo singa nyingira munda nenekanya kuba muna ekiba kisitula emyaka 30 kubalinda simbayo okuyingirako eyo. Very kind of you. Mugamba simu tewali tabu kono we bali. How you doing? Great. Oli otya kono ndi great. Kati we basunga bakwatikuba okujja erudda. Oh bannange. Home again. Nkomyewo gano galinga maka ninga akomyewo ekanateera. What shows did you do? Shows ki ze wazannyanga? That's where you're in. Shows ki ze walingamu? Some of the greats. Ffe mu biseera ebisinga twakulanga bana bakabaka Of course, ba Shakespeare Ibsen, Yeats. ba Yeats What play did you Yeats muzannyo ki gwe yawandiika? About Yeats. Gwali ku Yeats Williams. Excuse me. Nsonyiwamu. Mary wants to fit your wig at 4, and Derek says to stay hungry. Derek agambye gwe toteekeddwa kulya. Got it. Mugambe yeegire ku mbaavu tamanyiira. The nuisance, please. I'd very much appreciate a small tour. Nsiima nnyo singa onnambuza munayika theatre. to perform here? Manyi yateranga performingiranga wano. I suppose it's okay? Okay, kiryoke bw'oba wateranga performingirawo sirina buzibu nsobola okuwatula. You think so? Aya. Lwali seba ayagala genda maaso nakwekanya kifo kulaba. Is that your dad? Oyo kitaawo. No, he's a friend. Jasi munywanyi wange. Naye alabika nga kitaawo. Si kitange. It's peaceful out here. Akafo kano nzijukira. The inner sanctum, like it was yesterday. Buno bunanka Down here. yatugenda eno nkulage wasigadde. Down. But in Chekhov, you must always go. Waliwo essebe yeematira wali eri. Bring back some memories? Oh, indeed. Birina kye bijukujjukizako bizijukiza.
Let me tell you something. lekambeko kyegamba. Did you know Okimanyi nti there used to be a speakeasy here? wano watiranga okubeerawo speakwise kwegamba ebyabakajiga. Hid the booze in the bank. Okimanyi nti omwenge baguterekanga mu banka. There was also a tunnel. Bagamba nti walingawo n'ettano. Know that. sebamukemi n'amugyamu information. Fact. nzijjukira ttano njijjukira. That tunnel. ttano eyo bw'oba ojjukira obulungi baali bagye yali nze manyi weeri. I'll show it to you. njajje kulaga. Really? okakasa. You did some acting. You simanyi waliko mu katemba mwana gwe. could tell. nze nkira yala yali mu katemba. Richard. So what's it about? kati bino biri ku ki? A woman biri ku mukyala goes to her family estate in the Russian countryside. eyakwata ekkubo n'ava ku famire ye n'asooka agendagendako eyo Her beloved cherry orchard. n'amala n'akwata ekkubo okudda olw'omuti gwe cherry tree. Youth. It's the only place she's ever felt safe. cherry orchard kwegamba ke kafuko kake yali asuubira nti wasobola okubeerera seefu guli omuti gwali kumujjukiza obuvubuka. Let go of the past and create a new life. You know, kino kiraga nti kiba kirungi omuntu n'asooka yejjako ebyayita n'atandika obulamu obujja. I have to be quick because Arnold doesn't like people in his dressing room. omanyi kikyetaagisa tubeere nga twanguwa. Arnold teyeetaaga bantu kubeera mu kifo kye azannyanga lopking musaba ayingire munda. I think it was right here. nze ndowooza seefu oba yali wano munne w'omuwaata ogwayingizanga abantu mu seefu ne bajjayo omwenge mu seefu eri mu banka. Whiskey. mwenge ebiseera ebyo bwekonya naawulire The good old days. nnaku ezo bwakonako awulire. Up in 1931 when they built the theater. okimanyi nti baazibawo 1931 nga bazimba theatre. All good things must come to an end. manyi bagamba buli kirungi kirina enkomekerero bimanyi naawe nga twanyumirwa. My story? you're like, what do you do? kati gwe sooka ombuli omulimu ki gwokola? Does that mean you don't have a job? toyina mulimu? I just got out. nze naakava mu kkomera. waakava mu kkomera? Really? Because prison sounds bad. kuva mu kkomera no si birungi. You there wali okolayo or ki? something? wata muntu Like one. No. What do I look like? nkufaananira ki? Oh, this place is just full. omwana akafo kana bakyamunnyonnyola. muzeeyi yadde amaze okukola civil study. Thank you. we bagiyita visibility study. Thank you, Simon. kubanga kusaaga naye sebo yamaze okufuna details ze yeetaaga. Yeah, Max has kindly offered to volunteer at the theater. max asabye ti ajja kujja at least anyambengako wano mu theatre. baba bali wano Derek yajja nyini muzannyo. aya gwe nyabo njagalamu esetting muyitewo. Top of Act 2. tugende ndowooza tubaleke. lwoli awuli akakyera kano kamuta yakasisikana kati emirundi ebiri. Why? What are you doing after rehearsal? ogenda kukola ki oluvannyuma lwa wano? Yeah. Jinlong? oli ebikyalina nti 8 o'clock? tunasisikana ku ssaawa 2 oba 2 nti kale kirungi. asabye awo ssebo kadde ti kwiki nekyala yeewunya engeri rodi gyamutomeddemu. weegendeeze tebakusiba gwe ssebo jjula. Good. You're coming in stage right. rodi alina kaddeeti. The bank. banka muwaatwa seefu tano. See, we got all the pieces. okimanyi nti ebintu byonna ebyetaagisa bwebiri The table. byonna bwe biri awo ku meeza. Let's put them in there right. obuzibu obuliwo just kumanya tugenda kukola tutya tubipanze tutya. Where does the dirt from the tunnel go? ekyebuzibu enfuufu tugenda giteekawo oba ettaka lye tunaasima. I'm thinking dirt right now. ndowooza ku ttaka kati sirowooza ku kikirimu seefu. ndowooza ku ttaka. yeebuuza ettaka lye banaasima eyo bagenda diteekawa. How do I look? nfaanana ntya? Huh? eki? I look. nfaanana ntya? Look like Henry. ofaanana nga henry. ate olowooza ofaanana ngaani? amubuuza kulaba oba byayambadde binyuma oba ki? All right. Oh, yeah. onoobeera bulungi? Got a great day, kid. Go have yourself a... genda ofune essanyu lyotofaayo. nze ndeka nja kuberoke. kali yeebuuza ettaka lino tulisimye tetuganye naye tulitadde wa? lwoli akwata ekubo najja ebbali alinde nakyala. wekutuula nagambye tuli kayitibwa henry's crime. vijja junior nga bulijjo. nabagambye temwerabira bayitibwa ba maytrack technologies babaleetedde gajja zisobola okugezaako tracking emmotokayo. Julie waliwo ekiyaayo ekimutomedde. Wait.
wamu n'osonyi okujja kikerezi That's a total. buyayo gwabakyogo Henry. Hi. So how was rehearsal? Kati mulimu gubadde gutya olwali lunaku lutambudde lutya? Mukazi ayagala nnyo okwogera ku byannaku gye yasooka n'abuuza tugenda kulya ki? I think I'm good. The reviews are mostly good. Nze ndowooza ndi mulungi kaseera keetooloola I don't just want to be good. I want to be great. lwakuba siagala kubeera mulungi njagala kubeera great. Well, Nveeko mu Buffalo. Where then? Oddewa don't laugh. njagala nsituke ngende gye njagala Hollywood. alisi ngende mu Hollywood. Ekitegeera I guess that's where people go. nze ndowooza abantu eyo gye balaga. sayina nnyo mboozi tamanyi kuba manda. A Buffalo commercial, and you know what? It's not good. siagala kubeera nti nze mbeerawo kuba bulango bwa Bafalato. I gotta get out. njagala ngende nfune gye nsobola okubeera Sounds like ntandika obulamu obujja kuona ekyo si kibi. pulaani nnungi era of course pulaani nnungi. I hate fortune cookies. saagala yadala bu fortune cookies obwo bwe baleeta obwo gacya tiwagala I like them. naye ate nje nga mbwagala. ebiseera ebisinga sibuka bati sijayo ne kakubuulira ekintu kati bwe batyo nga badda mu gaali nakyanga asooka akoleje akayaga. kiki ekyo? siba akolejejja akayaga n'amusimba omuti yamugamba kimunedda nze omuti sina kyengwagaza. yamuleeta ebbali waliwo n'engeri y'ekiira. There's a whole bunch of bodies down there. nze ndabira ddala abantu bangi abaafiira wansi mu kiira ekyo era ekireetera amazzi okwefukuta bwekyo ziyabika mayiti. nakyaye bwagamba kusya ku kiira engeri gye kyefukuta wansi eri. kakati So what did you do before jail, Henry? kati bifo nga tebannakussa wali okola mulimu ki? nali ku toolo nga nkola mu tollbooth eri ku Eden. Hey, katonda watu that lived on the other side. We must have seen each other 100 times. esigeeza twerabanga enfunda eziwera. So, wow. Wow. Those guys in the toll booth with the, bagayi abo babeera mu tollbooth ebiseera ebisinga balina bwe bwambala bino bigiravuzi ebya rabba. What's so funny? ki ekisesa ate awo? ekisesa and everyone go some. kwegamba okubeerawo ngolaba buli omu yenna akwata ekkubo genda afuluma bw'agenda bw'afuluma bw'agenda Funny? kati ate nekisesa It's funny, sad. kwegamba kisesa mu ngeri y'ennaku gwoba tosobola kgenda. So what did you go to jail for? kati ki ekyakusibya mu kkomera? We're trying to rob the Buffalo nali ngezaako kuba Buffalo Saving Bank. Eki to a softball game. nali ndowooza nze ngenda ku mupiira gwa baseball bweyaye ne bandekawo I'm going to rob it for naye kati ate ku luno ngenda gibba. Eki real. yes ngenda gibba ebya ddala banka eyo. But you already went to jail for robbing? olwedde nga bakusiba kubba banka ekyo kati ngenda gibba. Tunnel. What's on? ngenda kuyita mu ttano kono ttano ki Near. ttano eri mu theatre waliwo ttano eri mu theatre connectinga ku banka. abikagambye Fucking hilarious, Henry. naye mbutuufu oli muka You know what? omanyi ki ki Hungry? mpulira nfa enjala Ice cream. njagala kulya ka ice cream tugende okafune bw'oba kweyagala. Let's get some rich. naye nga mugambye nakyasebo ku luno banka agenda gibba kati yamuleeta ebbali asobole okulya ka ice cream ko kagenda mpola ka sinema era njagala mukawo obudde naye nga kasufu kamala. I can't believe I'm sitting here. sisobola kikkiriza mu ntudde wano si gwe weka nange sikikkiriza. My hands, I think I must be dreaming. nze ndowooza nga aloota. God knows, I love my country. katonda akimanyi nze ensi yange njagala. The train window, I was crying so much. Page 21. soko bikule page 21 kali akayitibwa the cherry orchard katabo k'omuzannyo gwe bagenda ozannya. soma Sure. soma mpulire.
I have to go to Kharkov on the 5 o'clock train. nina okwatikwa ngene nsikane Wanted to stay and look at you and talk. train ya essaawa 11 mbadde njagala nsigala lisi nkutunuulireko. Read the next line. soma layini eddaka wansi. Even more beautiful and dressed like a Parisian, you could blow me down. mu butuufu mu ngeri embalagavu gy'olimu ng'oyambadde ng'omuparisian osobola okunsikira paka wansi. Can you say it like you kati feel it? osobola okugezaako okyogera ng'akifiiringa. Say it to me. njagala okyogere ng'akifiiringa naye ng'okigamba nze. Okay. Even more beautiful and dressed like a Parisian, you could blow me down. Lori nasooka pozingamu n'akamaliriza. Wow. nakyeyawuliranga akafiiringa ddala mu butuufu. I want you to kati njagala keep reading. sigala ng'ogenda maaso n'okusoma wabula situka otambule soma ng'otambula awo. Leonid. Your brother Leonid. muganda wa Leonid. Because I'm an upstart, a money grabber. Yes, you are. Upstart, a money grabber. Yekituufu enno oli mubbi. He can say whatever he likes. ayogera kyonna ky'ayagala. I just want you to believe in me. wabula sifaayo ze njagala onzikiririzemu bw'onzikiriza. I just want you to believe in me like in the old days. njagala onzikirizemu nga bw'wateranga okuzikirizamu mu nnaku ziri. Tender eyes to look at me like. era nga njagala amaaso gaga amasufu gabeeka ng'atunuulidde. kati bikako ekitabo. I just want njagala wonderful tender eyes. your wonderful tender eyes to look at me They did then. like they did then. njagala amaaso gaga amasufu gantunuulire nga bwe gaateranga mu biseera biri. naye mbutuufu gwe oli muka oli munnakatembe oli natural. kamwanyawo nga kalaba buli kimu kyonna asomba kisombe kagamba kweri. kati bwakya ku makya lodise bwe yafuna akasya k'essanyu nakya n'asooka mutulya nga akubye obusingiizi. genda okuba nga yeetula bw'ati okudda engulu kuza amaaso sebo nga nakyamutunuulidde. makya amalungi. waaw. n'akwatekubo n'asimbira n'amusimba kakiisi. kwe kuyitawo tamuzze waggulu bakayita ka morning prep. makya amalungi nti ati gwe weesirikire baabo. kati nga mamaliriza yakwatikubo najja kati yajja nenakyali waka. Morning, Max. amakya amalungi maxi. aha olyose nojja ntegedde engeri gye tugenda osaasaanyamu ettaka lino. ettaka lino bwedda linsumbwa kati ettaka kye tugenda oddikolera. obadde tamanyi nti waliwo nakyala. Sorry about the, It's all right, she knows. amanyi Tunnel goes on the roof. ekyettaka ogenda waggulu ku lufu mbadde sikimanyi naye ekyokubba banka nga muyita mu ttana eri mu theatre kyo mbadde nkimanyi. could I just have gwe sooka ojja njogeremuko naawe eddakiika 2 a next one? wamma n'otusonyiwa tulemu eddakiika 2 gwe jangu oli musiru onga omugambye ovukosira wamugambye nti It's a crime. guno omusango gwe tugenda okuzza omusango ogugenda otusibya kati otandika otya okugamba omukyala. How do you like your bacon? oyagala kufumbira enti ennyama yo Crispy. gifule nga kakrispi kali nga batula wansi ku fenka. So what were you in prison for, man? kati gwe ki ekyakusibya max? confidence man oli conman. I don't like that. saagala kupita conman. It's a little more elegant. njagala lisi okozesa ekigambo confidence kibeera elegant alisi kiva mba Faith and belief. kyava mba I thought it was Latin. mbu kyava mba greek kiraga faith kono kyali kya lulatini. So kati essentially, yali mufere people feel good, kati and then you rip 'em. mu kwogera okutuufu mumatiza abantu then n'omubba. The feeling good part than I was. okumatiza nali kabaka naye ekyokubba kyo kyannema kyekyo lwaki nakomekerera mukomera. okumatiza akwata kisooka ye ayagala kweyita confidence man tomuyita conman kimunyiiza. It's kind of a win-win situation for me. What? kati mwe temweraliikirira kuno ku saidi yange nze sirina buzibu.
lwansonga ekkomera njagalayo komera oyagalayo ate gwe totyamu I like it out here. nze wano njagalawo siagala komera kelwaki obba Or is it the money? obba lwa ssente It must be the money. kirabika ssente Well, you are a criminal. oli mumenyi w'amateeka bannange oli mumenyi wa It says I'm an upstart, a money grubber. muganda wagamba ndi upstart asiri money grubber This one beautiful. naye nze sifaayo ku kiki boogera banaye wabikutte dda ebigambo sibo yabikutte era byagambye nakyala Excuse me. munsonyimu bannange ki What exactly was that? ekyo kyabadde ayogera kibadde kuki kyekovu eki kyekovu kyokka yagamba nakyambu yali amumanyi Oh, you're just so good. embutuufu oli musufu He is a natural. ono ali nakyo mu katemba I thought you guys were out on a date last. ziraba nerooza mwagenze kadeeti ekiro kyajja of course twagenze ku deeti On a date is reading check. kati mwagenze ku deeti kusoma kyakovu kono era bwe kyabadde I gotta get to the theater. ngende ku theatre Excuse me. nsonyiwaamu nnyabwe ogamba ki maxi Give me a ride to the theater. ofaayo singa ontwalako ku theatre Why? lwaki I'm a volunteer now. ati ndi volontiya ku theatre tobimanyi mpozi baagala kubba nga bayita mu theatre Of those plays, were you? ekitegeze egyo emizanyo tewagizanya gye waŋŋamba kono saaliyo Right? naye ogenda kuntwalako asegere lolisebo yali conman confidence man yayagala lisibo kyogere confidence man simuyita conman mu conman tekiri elegant enough yayagala omuyite confidence man Oh dear. katonda watu Crazy. nze ndaba bino byakiralu Be digging right now. twandibadde tugenda maaso na kusima kati Damn dressing room. naye ate tulina kuyita mu dressa room People everywhere, right? Just Chichi. pissing me off. Well, what can we do, Max? binyiiza katukoze eki dressa room waliyo abeerayo I got an idea. mufunye ekirowoozo What if you play Lebakin? lwaki tofuuka rapokini What? eki If you play Lebakin. singa ojanya mu muzannyo gwa bulapokini kiba kitegeeza dressa room bagenda gikwasagwa ate gye twagala okuyita nga tusima ati balina rapokini What if they didn't? kati singa bukya ku makya nga tebalina rapokini What if they didn't have Lebakin? singa bukya ku makya nga tebalina rapokini I can't be Lebac. sisobola kubeera rapokini naawe Well, reading, you're doing that, aren't you? Max, come on. Listen, wuliriza she said you were a natural. nakyo yagambye nti oli nakyo mu katemba There's a natural, and a natural means that you can do it. nakyo kiba kitegeeza osobola okukola buli kimu kyonna kono si katemba ogenda kufuuka rapokini Has to be another way. watekwa kubaawo engeri endala nedda It's the way. eno yengeri fuuka rapokini Come on, Max. ekyo simanyi oba kinaasoboka Yeah, I want it. Well, then you're going to be Lebakin. And there's no. toyagala kubba banka kono njagala ogibba kati noogenda kufuuka rapokini end of story It's crazy. You're going to be great. byakiralu Derek. She's taking a phone call in the middle. Derek ono ali ku ssimu kyokka ate tuli mu muzannyo essimu sinagikwatako kakati akawungeezi Listen, I was thinking right here, you could step backstage. baba bali wano ne bawulira awoggana Derek awoggana What? What's going on? You. ki ekigenda mu maaso Mr. Miller Dragovich. buno busa bwennyini What? It's quitting. It's Willie Loman we're talking about. twogera wano ssebo ku basajja ab'amaanyi Ken kakati Stone Production. twogera ku Ken Waterstone Productions Production. Oh, kakati no ekiriwo you're a lucky boy. What? lwodi abadde azanya ekifo kya lapokini Look to that. mbu bamuyise mu Ken Waterstone Productions ate Waterstone kwegamba For shit, Ken. What? kiringa kubeera ngaoli VJ Junior nagajangu tutandika okukola ffenna mu butuufu olabira ddala nga kyekyo Goodbye, Derek. kati te lwodi agamba aba Ken Waterstone Productions bamuyise tayinza genda mu maaso oba muzeeya amukoze oba amufeze eki naye ng'amuggisizaawo We could have auditions this afternoon. I have. tusobola ogezaako ku auditions gwe naawe seetaaga What do you want me to do? kati oyagala nkole ki You're yelling. muzeeyi alabika yamatijja kali ne kagenda kati wabaloko matija yalina omatija nakyalisi bateekeyo loodi wabula kye beetaaga ye dressa room yaako kubanga gye balina okusima waayi gwe No. nedda ssebo sigenda kutwalako I don't know. Before I start, I just want you to remember mbale jakisi to be a natural.
natural. njagala ojjukire wagwe wagambye nti mutonde Stan. wama sitemu What? eki What? He'd be perfect. henry Perfect for what? henry asobola okubeera perfect ku kyaki lapokin You mean Henry should kibutegeeza Lapokin? henry abazanya ekifo kya lapokin The fuck? He's not even an actor. sigamba nti oba munnakatemba It's natural. we watugambye mukimanyi mutonde Just give this a little think here. lwaki gwe tokirowoozaako And is Lepakin okuba ng'asobola okuzanya lapokin nothing? He's a man who's not afraid to gwe kirowooze mutalina kye yalina ye musajja atatya kuriskinga with you. ate ye musajja ali mu mukwano naawe lapokin What did I say? Ravinsky. I did. It's Renevsky. Let's kiri renevsky yena kyazanya karakita eyitibwa raveneski get him in to see. gwe kyoba okola mutuuzi eyo lindako What's going on here? ki ekigenda mu maaso gwenda mukadde olina kyobala Doing? ki kyokola Listen, wuliriza this. You need a Lepakin. weetaaga lapokin He's dressed. ate naffe twetaaga dressaluumu You did this. kino gwe wakikoze n'ogobesa olye n'oyiya oli agende kacajja gwe bannange Okay, that awo si wabi onkubyeko ekimala Okay. kale kale katulabe Confidence man. confidence maani I was. fuluma era kyembaddeko Thanks. So you have no training? kale gwe ssebo tolina training mu katemba tozanyangako mu katemba I read it. nakasomya akatabo Or you think you know? What? kati era ndowoozako nolowooza ku kyaki Bother me. Look, mugambye mbw asobola okuzanya lapokini kati yasaba nakyala atuule nakyala azanya karakita eyitibwa ravinsky oli alina ozanya lwapokini Your brother, Leonid Andrew. muganda we tonatuti could you perform it? banayi You'll not be able to say Andreevich. gamba andreyavich Andreyevich. andreyavich Got the name. erinnya alituuse kale genda maaso Your brother, Leonid Andreyevich, says I'm an upstart, a money yaŋambye ndi amustarter money grabber grubber. money grabber toli Are you? oli No? nedda No, but convince her. matiza nakyala mbu toli mubbi mumatize Your brother, Leonid Andreyevich, muganda wo leonadi upstart, a money grubber. alowooza ndi upstarter money grabber Whatever he likes, I don't care a bit. nze sifaayo kuki kyampita nange sifaayo I just want you to believe in me. njagala okkiririze mungi Old days. I'll do you, July. wamajjulayo omukiririzaamu Yes, please, can you show us? alisi osobola okgezaako tulaga nda mutuufu byoyogera obitegeeza leka kuyimirira nga kiti kya simu I haven't. yesu kristo My father was one of your father's serfs. kitaawo yali omu ku bakitaffe bibowa ebyo oyasama bwasamye Speak with ekintu kyoyogera kijja wano munda mu mutima your angel oyogera ne kamalayikako for forgiveness. okasaba kakusonyiwe You're gonna destroy her. kubanga ogenda destroyinga obulamu bwako kyokka ate nga kituufu mu reality ono agenda kubba ate ngaakozesa theatre nakyala mwazanyira era alinga katiranye aha yogera My father was one of your. kitange yali omu ku bakitaawe And your grandfather served before that. But you did so much for me in the old days. I've forgotten all that. I love you. njagala osimanye nti nkuyagala More than a sister. tamukubye kiisi oli mulalu gwe Piece of shit. oli katundutundu kabusa toddanga nekyokoze te mbwa gwe gwasinga ono Not bad, July. mbutuufu jula Me a hug. ono yasinga jangu mpeka haga nedda sebo nawe mpaka haga omusajja gwe mulese nedda Come on. I want to hold hands. Similar. njagala lisimu ekwate mungalo gwe lwoli sebo yavaawo musanyufu bakwateko ne bajja erudda nabo bali basanyufu mu kaseera kano katonda watu basooka ne beesimba buhaaga awo
baafuna akaseera k'essanyu nga bw'omanya ebibeera wansi w'amasuuka kibeera kika babeereyo nga babala bitabo bizinesi nga bwe zitambula. Does this make me an accessory? kakino nange kiba kinfudde akisosole mu bubbi I think so. era bwe kiri leka kubanga obadde okimanyiiko If I get caught, naye ekyo kibeera singa mba nkwatiddwa then obeera kisosoli naye bwe mba sikwatiddwa tobibaamu osegera. Things have certainly got more interesting since you showed up. naye okuba nenakwata ekkubo lwewakwata ekkubo okujja gyendi ebintu bitandise okunyumira. you mean since you... kiwotegeeza okuba lwe wankuba eggaali It's not about the money. It's naye tongamba mu kiro kiri ku ssente lwaki doing it. kwegamba okukola kino tongamba mu kiri ku lwa nsimbi. I used to go along with everything. nze kola kitebo nateranga ogumira buli mbeera So now I'm changing it. nengamba naye mubutuufu neetaaga enkyukakyuka kati ngikyusa otyanga obba Yes. nedda embeera yatandise dde okyuka tula nti kati ndi naawe ndi mukwano ndi musanyufu yoberanga n'omukyala ewaka naye nga tafaayo oba omukyala wali oba taliyo. For coming, everybody. kale mwebale kujja bannange Henry Smith. njagala nsooke emanjula Henry Smith Back. yagenda okuzanya ekifo kya lopaken musooke musimu obugalo. mwebale. Okay, let's take. kale We'll pick it up from the top back 3. tugenda tandikira ndowooza kubira ddala waggulu kati gwe tujja kuyita mu kaseerako oli ne yeetooloola yakwata ekkubo najja erudda genda okuzza amaaso nga kabaka yatandise dde okubala ogenda koona wano nze ye nadda ebbali benyondo kwati kuba ye n'atuula mu mulyango koona lodi ng'akuba ng'akyekula ng'aggunda wansi kaawo si bweyinza olowooza akitikikya bwe batyo ne bakwatiko ne bayigira munda gwe kujja nga batambuza katoca bagenda otuuka ero nga boyi bateekayo enkokoto eri makwenu abayaye basiba eno akakokoto boyi kana akakokoto nga makwenu tujja kwetaaga omuntu omulala tuyambeko We might need another pair of hands. tujja kwetaagayo peyo vanji endala kali akakokoto aya twadde eri Joseph. No! You gotta be kidding me. You suck. yajja amusiikane You suck! lwodi seba ali wana wagira ddiba akubye amagye ali ku mbeere ng'awoza yusak You suck. kyekino ekyamutwalako omukazi Suppose that's him? ndowooza yoyo era yoyo olowooza wasukaawo okubeera oyo yo gwe tuge osiikana Thanks for reading this. webale tusiikana mukama waffe. How are you, Joe? oli otya jjo How's business? bizinesi zitambula zitya Pyramid scheme? ez'abakoleya ziri zipiramidi skimu It all fell apart. byonna byansiranja On that money, Henry. okimanyi nti All I got is a garage full of... siyina wadde ekikumi nyina garaji ejjudde ebiplastic boxes What does that mean? Kitchenware. kitegeeza kikono kitchenware. Tries to go legit? It's killing me. omuntu wagamba nti kakole ku mulimu ogulimu amazima kukusiranya busiranya tolya mirembe. You know how much diapers cost? omanyi sente daipa nappi zikola sente meka To send a kid to college? omanyi sente meka zolina And your baby... kuweereza omwana mu college. Oh, of course not. mwana wagenda musindika mu college ko nedda abaana bali expensive. Expensive. Stuff he deserves. omwana olina ogezaako muwa kwegamba ebintu biraba byagwana. We might be able to help. tulabika tufunyemu engeri gye tusobola okuyamba mu kino. I have a job for you. tulina akalimu ke tukutegekeddeyo akalimu These things are hot. bino ebintu nga biwooma bisufu nnyo. baamuleeta akalimu
So what do you think? Kiki olowooza? I think we should get some guns and Nze ndowooza twandifunye mundu ne tuyita maaso. Get hurt. what about fake ones? Tetwese tufunayo ziri fake. Oli agamba kimu tetwagala kulumya abantu. Stupid robberies with tellers. Tulowooza ffe tuli bano ababbi ab'ekistirusiru ffe. We're digging right through. Bwe tuba tuzza okubba kwe kuyingira lubuto lwa Ziki. Henry, Henry, Derek wants you on the stage. Derek akwetaka ku stage. Now. Bamulese kakokotoma kwenu. Boyikana kakokotoma kwenu. He's on his way. Ali mukubaja. Oh, thanks for joining us. Henry se webali twegattako oluvannyuma. Manyina oli wabbula. Okay. Kakati. Places for Lepaka Buck. Yamutunuulira. Pick it up from there. Nawuli essanyu okubanga bagenda kuba bajjanja bonna. Maze bayitira buli omu kyalina okukola. Kerodi alina okubeera eno ng'ajjanya eri nga bwe bakoona akakokoto. Basobole okuyitamu. Ono ye teyagaana kukola mirimu. Ajja n'asindika kyodropu ne kivaawo n'ayigira munda. Muzeeyi atandise osokoola ettaka. Bafunye gye bagenda oddiwa bagenda ddiwa ndoozi eyo waggulu ku lufu. Wabula seba akataka kangi. Kataka kangi. Rodi seba agenda maaso n'okuzajja. Genda mu katemba n'ajanya. Sofa tebiraba kubeera buli kimu kitambula bulungi. Bali abayoola akataka. Ye ne katemba naye amuzanya bulungi kega buli kimu sofa. Tekinaba kubeera bad news. Takaseo baliwo eno waggulu. Lori agira najja n'akwata ekitiiyo n'akubakubako nama n'akwata ekubo n'addayo mu katemba. Ono yafuna ebitiiyo n'ebirala ebiwera. Gye bali ne yeetulabana ndi mubbi. Omuzannyo gutandise okkulira ddala. Kiri kitya. Yesu tugira. Mirimu tugitambuza awo si wabi. N'akwata ekubo n'addayo. So what do you guys think? Kati banayisise mulowooza. Boy, do I cut Bw'anaaba omulenzi nnyina omusala afuuke mukiraamu sifoleki. Kumbe afaana abashanzi. First I see you guys in the bank. Mu kusooka mwajja mu banka ne mbalaba. See you guys in the alley next to the bank. Then ate ne mbalaba mu kakubo okumpi ne banka. See you coming out of the Kati ate mbalaba muva eri ku theatre emabega wa banka. I know what you're up to, John. Basajja mwe manyi ki kye mugoba. Kati nga basooka badda mu ggaali naye. Mmotoka ng'ejjerudda. So what's on your mind? Kati ssebo gwe kiki olowooza? Indigenous currency retrieval. Waliwo ekiyitibwa indigenous current retrieval and exchange. It's all our partner banks across the border of the camp. Waliwo ekimotoka ekigenda maaso n'ogezaako okuŋŋaanya ssente okuva mu patana banka zaffe okwetula ne mu Canada eyo. Average Ne bazireeta 8 to 12 ne bazitereka mu banka yaffe okumala ebbanga ettonotono. time before. Ebiseera bisinga zibeera miliyoni 7 miliyoni 8. Only a bunch of fools rob that bank any other time. I could give you a date. Nze nsobola obbawo olunaku Help you with the alarms. ne mbayamba ku alarm munda kwegamba ne mbeera inside guy. Hypothetically, Kwegamba twogere kale mu ngeri y'ekiralo that you were right about. nti oli mutuufu ku ebyo by'oyogera mutuyinza okuba tulowooza ku kyakuba banka naye nga si kye tulowooza. Why would you help Lwaki oba otuyambako? your own bank? Lwaki oba otuyamba tube banka gy'okuuma? Nyina ensonga zange. Set up, man. Eno set up. I don't fuck around, kid. Nze si fucking around. My reasons. Nze nyina ensonga zange. Just have to forgive it. Onootusonyiwa mwami Franka naye ensonga zo tulina oziwulira nga tetunnakuwulira ki kigenda mu maaso. Wife got sick. Mukazi wange yagenda n'alwala.
myaka emitono egyeyise mabega insuwala essebo negana osasulira buli kimu kyonna wulira bwe nakwate kubo nengenda siikana banka ssebo nayo negana osasula okumpayo ku busente tenalina obusente bwaffe bwe nali nkozewo bwe twali tugenda okulitayaringirako tugenda tukyakale zonna nezikozesa okujjanjaba mukazi wange naye ate mubanga tono era omukazi n'afa. I've been 30 years at that place. nzigula amaze emyaka 30 mu kifo ekyo. Boy, ng'otobye. The 23rd. November 23rd. Off it and picked up at midnight. Sente ezo bazireta masekati g'ekyo kya mukaaga. November 23rd, sente lwe bazireta ze mbagambyeko. Up that table. I'll make sure dinner arrives. Nze mutegeke emmeeza njaka kashambo ekyeggulo kituulako tulye. Mbu set that table. I'll make sure the dinner arrives. Say it. Yabagambye mumutegeke emmeeza nze njaka kashambo ekyeggulo kireetebwa tulye. Be ashamed to say it. I love him. Katulede bo bali bagenda kubba banka naye nga tebamanyi sente meka gye banabba. Naye kati yabawadde olunaku nga 23 November. Olwede bali mu November eyo. 23 November. Abasajja bagenda ne bakuŋŋaanya sente okuva mu bulanki bwabwe obwa banka ne basooka bazirete ne baziwummuliza bifo nga tebanabo bazitula mu banka neno baki. Naye ng'agamba nti okusisa kwa village zibeera $7 million oba 8 ogwa dola. Ekimukozesa kino mukazi we yafa ne banka gy'akoledde okumala emyaka 30 eremeddwa omuyamba. Kirazirewo yegatte ku babbi. Muzanyo gugenda mu maaso. I can hear you because nsobola okuwulira lwa nsonga woggana. I can't feel you. Naye ate sikufiiringa. Can I ask you a question? Kubuzeeyo ekibuuzo nnyabo. This is very personal. Kwegamba kiri personal. Have you ever been in love? Wali obaddeko mu mukwano mukazi gwe? Of course. Of course nali baddeko mu mukwano. Olimba. Weegiredde li. Show us. Tulage. Tukakashe omukwano guli ku ki? And put you together, it carries. Kwegamba gwe ekintu ekiyitibwa omukwano kye kintu ekikutema ne kikwawula then ne kimala ne kikugatta ne kikwanika mu bbanga ne kikuba wansi n'oyatika ng'ensuwa. Then you have to reveal. Kati at least olina otulaga bwe kibeera. What are you so afraid of? Huh? Maybe you want to die old? Oba osyanga gwe byagaana ebyalaavu. Jula! Jula! Yadduka buddusi. That's right, Jula. Weebale nnyo Jula. Duka! Duka! Bufarato. Good at that. Gwe ekyo ky'osobola okukola bwe bagambako ng'otawanyika butawanyisi. Mukazi watu yasooka n'ajja erudda. Mutuufu alina by'atategeera awulira nga. What? Kikye nyajje. Nenzize. Nasooka yeeseetinga. Oli okay? I hate mutuufu omusajja oyo Derek muyinako ennugu. Timwagala. Actress. I am a damn good actress. Nze ekimanyi ndi munnakatemba musufu. Someone to be a great actress is horseshit. Ebyo byagala musimanyi okubanga wasooka gwako mu mukwano ofuuka great actress. Oyo kajambi wa falaasi. What? Kiki. I'm cold. Abasinga kyo baali bakingamba obulamu bwange bwonna ndi cold mu mutima. Siragamu ka emotion karaavu. Leka naawe. Baby. Nze ndaba ojjudde omuhabbati gwonna. Abagamba oli koodi balalu. Nasooka mukuba kakiisi namba namwongera. Arctic. Lwali ssebo yagenda maaso n'okanywegera. Kali mu kiro. This is it. I got the place. Kafunze mazo kafuna gye ngenda okuwumulira. Incredible. Kafu kasufu. Palm trees. Waliyo zi palm tree. Sunshine. Waliyo musana. Beach. Surrounded by grapefruits the size of you. Kabichi kajjuddeko ebyakabi. Osegeera. What? Ki? Yeah. That's living it. Baba ne bawulira akookona. Check. Grapefruits, Henry. Grapefruits.
Large grapefruit. Ezo grapefruits baba agenda gendo shika nalowooza ndo nakyala. Nze jani oyo. Gendo kugulawo olugi. I'm sorry. Ati munayo nonsonyiwa. Nga Joseph yaje kati Joseph ataje ne Eddie Vibes. The same bank. Shit, Henry. Banka ye mujo yagala okubba. Hembo tofoli mukategwe. Unaleseka Eddie Vibes. Joe. Nolabika toli mu mbeera nnungi jjo. Hello. Yebaleko zeyi. Yebaleko. Who's this guy? Ono yani bannange. I'm your new partner. Nze pata naawe omupya. Kasejjaka. Nga katuula. Who's this guy? Nkubuuza ono yani. Joe over here told me that you guys need someone. Joe yangambye mbu mwetaaga omuntu asobola okugejjako bayamba. And I don't dig. Ku bya shefu nze sisima. I'm sorry, Max. Onosonyiwa bannange. Somebody tell me. Muntu omu asooka ambulire kano kakatuuni ke kaani. Or you're out. Ndi in oba si kiguli out. How about a cold one, huh? Wamasoko ofuniyako okunywa akannyogoga. Omugambye mwendi oba si kigo bivambu mpakanya. Poor guy. Doesn't know words. Ono gayi byayogera mutamiivu tamanyi biki byayogera yasama bwashami. He makes mistakes. Akola ensobi. Bums make mistakes. Babamuzi bakola ensobi. Bagwagwa. You please get the hell out of here. Kiringena kusaba ssebo. Wandibadde okwateko onoovaawo awo. Way back. Oyo tumanyiganye kuvira ddala mabega. Kuva ddi? Yeah, I know you. Nkumanyi. Just relax, old man. Kiringena kusaba gwenda mukaddo kakkane. Tungamba kukaka wayi tutuka muntu. Leka nkachakula. Kakkana Maxi kakkana. Right. Kakkana. Maxi tokuba ng'omu. Maxi awuli obusuka sejja kasebo. I appreciate you keeping your mouth shut, Henry. Nsiimye nnyo kubanga wasirise Henry. There's one quality I admire in a Kwegamba kyekintu kyesinga okwegomba mu basajja kubeera nga ali royo. Eri bakyapiri. Kiki kyoyagala? the American dream. Njagala American dream. Deb says we can't have sex till the baby is born. Debu yangambye tetulina havinga sex paka ng'omwana amaze kuzaalibwa mbu singa tukikola omwana ajja bimanya. And go home, please. Gwe wandibadde weetegeka n'oddeeka. So, Henry, what about that beer, huh? Kale musooke mufunye kabi ako. Sibo diru kasejja kakajingiddemu lwapaka. Guys, sibo nako kaagala ku American dream. Shit. Tufudde bannange. Opening night. Okimanyi nti okubba kugenda kubeera ku opening night y'omuzannyo Dekyeri Ochad. Nekitegeeza ki? You're correct, so let's go dig it. Kiba kitegeeza nteekeddwa okugenda kubonera kirungi kyantugenda. Lindako. Of course you're gonna have to leave. Of course oteekeddwa okugenda bw'omala okubba olina okudduka kati gwosobola osikala emabega bakwate. We should wait. Wait for what? A bus? Tuba tulinda kibaasi. Talking about it. Tetulina kye tulinda sebo tuba tumaze okubba kutawanyika. Tuli kwogenda gamba mu tulinde omuzannyo ogunaaba gubuzayo essaawa nga 2. Jangu gwe. Olumala okubba kutawanyika. Jangu. Kati omuzannyo opening night egenda kubeera ya 23rd. Yasooka n'asiriikirira. Onagera okuzza amaaso gwe. What? Kikyati. I can't do it. Sisobola kikola ge mazima. Ekyaki. Max. Sisobola kukwata kubugezaako kuleka nakyala. I can't do this. Sisobola kikola bwe. Gwe. Henry, listen. Henry wuliriza. You forced me out of jail. Wankaka nfulume ekkomera lyange lye nali njagala okukamala. Nondeeta mbu simanyi tujje tubbe. Nensalawo nkikola nzije tubbe nkuyambe. Life with my mouth, bullshit. Okitegeera? I've been nothing but a fucking coward. Obulamu bwange bwonna mbadde ng'omutiitiizi. Wabula neesaawo gye alisimbeko ekintu kyekola. Nzije nyambe gwe. We're gonna dig this tunnel. Ogenda kyuka tusime ttane. And then we're gonna rob the bank, and then we're gonna take the money. Tukwate kuba tugende tubbe banka. Tukwate ssente tugende. Owulya kyegamba? Do you understand? Simanyi otegeera ku kyegamba gwe. Yeah. Yes, nkitegedde. Yeah. Kitegedde bosi. Kirungi. Omugaye sebo tosiriwala. Bayita Henry akwateko bajje ku stage. La pokin. Omugaye syagala osiriwali. Olina okwata ekkubo bbe. Wankaka neva mukomera gali maka gange.
nesalawo nzije ate gwa ngamba simanyi togenda kuba oli mugwagwa. Chance on life. Take a chance on Buffalo. Yajja Hate this commercial. mutuufu akalango kano kantama. Ogamba ki? Lwali azebibikiramu nakyamba olunaku lwa opening lwe balina okubba kati basegeeza n'omuzannyo talina gumalako alina otawanyika. We have to do it opening night. Tulina kikola ku opening night. What? Eki? The only time we can get in the ball. Ke kasi ako kake tusobola okuyingira mu sefu. That's in 2 days. Kiba kisegeeza mu nnaku nga bbiri. So you're leaving? Kyoba otegeeza nti bw'omala okubba olekulire ogende? Yeah. Of course yabwe kirina okuba. So that. Wow. Yesu Kristo ofudde. Fuck. Mbwagwe. Fuck, Henry. Henry mbwagwe. Kakati. I was thinking we could meet Nze nalowooza bwe ne ngamba tusobola okusisikana uwa. in California. Tusisikane mu California. You were thinking that we could meet. Bw'obadde olowooza mbu tusobola okusisikana mu California. Hey. Yeah, right. Aha. In a way, Omanyi you really are a thief, Henry. era mutuufu oli mubbi Henry. What, California? California. Go anywhere with you. You can't even Lwaki mba ntambula ogenda nawe gwe atasobola nasala luguudo. wreck my play. You make me an accessory. Bwandeeta mu ki I should call the cops and you should go to hell. wajja okyakanyiza omuzannyo gwange onfudde akisosoli mubbi ye lwaki sita poliisi nekutwala Bank robber. oli mubbi wa banka. I mean, you knew that you had to leave, right? Kituufu kale kino walina okikola okwate kuba ogende. Right, that's We right. could be Right. together. Tusobola okubeera ffena tonkwatako gatya tonkwatirira. Omanyi You know what? omanyi ki We screwed a couple of times. tetuganye kale tubadde twetambula emirundi egiwerako ddala just No, really. okimanyi kisuukako ekyo nedda kituufu we had sex a couple of times that's it tekisuukako ekyo This would never work out, right? kyuffena twakimanya tekigenda kukola I did. nze nakimanya tekijja kukola genda Bank. genda obe bankayo Go. genda omugaye kale ekituufu kiri nti we screwed a couple of times kyekyokka sigamba nti oba kibadde mulaavu naye nga ekituufu kibadde mulaavu era mugaye genda okola ekyoteekeddwa okukola abayaayi namaana alyoka avaamu omulango ogw'omwanguka yes ke kaseera mutabani You're a good man, Henry. oli musajja musufu Henry naye mutuufu naye yakitula mu mutuufu omusajja abasajja yabateeka ku kino ate amala baveemu ku ddakiika esembayo musaasu ye yamugisa ewakaawe mukomera gye yali ayagala okukamala tetaamutuusiza ate ate amuveemu leero lwe lunaku lw'omuzannyo ate leero lwe balina okugyayo ensimbi ate olwaleero ensimbi lwe zijja bantu bakwata kuba okujja olaba omuzannyo We can show our audience that the future is something we really need to feel. banaye tulina okulaga abantu baffe nti ebiseera by'omu maaso kyekintu kyetuteekeddwa okugezaako owulira In the beauty of our imagination. tulina okugezaako balaga obubalagavu bw'okuteebereza kwaffe okitegeera mutuule wansi nyagala nowulirize ye dairekita wulira As we're saying, nga bwe tugamba three, mu nsi yaffe go out there and break some dicks. go that and break some dicks In the corner, double into the center pocket. oli naayongerezaako bano no beenyigidde ogubbi nnyini kati ekimotoka nga kijja ono ng'akwate kuba okuvaayo yabagashire omulimu sete miliyoni 6 miliyoni 7 eza dola ezo sete nyingi sofa kati bali abantu bwobazemu bali abantu nga 5 gasheko noli yeyegaseko oluvannyuma buli omu se bakakadde esete nyingi. Thank God the train is in. What time is it? Samekao.
It's light already. Budde bwazibye dda. Kimotoka nga kijja. How you doing, Frank? Oli otya? Gyendi. Webasifu nga bakwata ekkubo okujja munda. Dear, so Yesu Kristo. beautiful. Laba ekifo nga bwe kiri ekibalagavu. I used to sleep here when I Muzanyo bwe guti bwe gutambula. The train was 2 hours later. Yateranga okwebaka wano Good management? ng'akyali mwana muto. like a little girl. Kaseera no kabika katuuse. Diru eri ku mumwawo ku nnyindo. Sente gyatuuse dda bagireese zakuteekebwa munda. You ever think what you could do with all that money, Frank? Manchi kyoyinza okukola singa ofuna sente ezo Frank. Lwoli agenda kulitayalinga mu weeks 2. More money than that. Yajja n'asindika ka message. Basindikidde ka message go. I guarantee you. Aya. The Super Bowl within 2 seasons. Perfect. Not a chance to lose. Oh, my childhood, my innocent childhood. Obuso bwange. Nursery. I looked up from here into the garden, and I woke up happy every morning. Oh, my cherry orchard. Uli agenda okuzzaawo bw'ati nga alamu bagisajje. Kiwedde. This is it, Frank. Ndowooza bye bino Franka. Ogenda kuwumula baatugambye tulina ke twakutegekeddeyo. Kano ka retirement package ffe ke twakufunidde. From France. Twalowoozezza twaga tufunye ekirwalisi ekiva mu Bufalansa. Where is that old geezer? Embutuufu yonna mukadde aliwa. Sikakana naawe. Don't break a leg. Play's already started. Omuzannyo gwatandise dda naawe tomanyira. Goodbye. Weeraba. Badde ki? Weeraba ssebo. Southman. Ekireta kijako kuba peke. Aya, tugende maaso. Nice of you to join us, old man. Weebale twekatako na mukadde oluvannyuma. Gabe basime. What now? Kikyate. Onajjeemu alwadde. No, not again. Toddamu ebintu byogwe. Yesu Kristo. Ne luli lwe baali bagenda okubasire bagetandika. Yajja jakabalasi. Aliokagayo musimanyi yalidde sausage ezi. Kupina wiru. Kituufu kiri tono buli wafunamu okutya yajja kabalasi. Tell us what to do. Tubuli eki ekyokukola. I tell you every day. Nkubulira buli lunaku. The same thing over and over. Ekintu ekyo kiddigana enfuna gye zimu. Orchard and the rest of the estate for villas at once. Right? Twandibadde lisi okyali tubitunda ne tugezaako kuba nga tuteekawo amayumba. Soon. That is all so vulgar. Byayogera biri volga. Biri muzannyo. Kimotoka bwe kimala oteekayo sente nga kisimbula. Unaasaba kimu abayaayo babbe sente ezo ekyo kyolwaliro. Kiri kitya? Nga ssebo bookya waliyo ekibaati. Bakyokyezaako. Welcome to my world, bitches. Welcome to my world, mwe ba bitches. Awo ssebo kakakensi okwokya amabaati ago. Kati balina kulaba oba omutete gye guli waliwo okwokyawo nga naye omutete teguliiyo nga bwokyeza wakyawo. Fuck yeah. Leka tusooke tulabe kiri kitya waggulu eno. Bintu bitambula bitya. Ngenda okuzza amaaso okwekaanya nga ssebo omudidi gw'esibi gye guli. Sold. Yes.
oba bagusibya buli kaveera kalimu kakadde akadoola. Lodi yadda mu muzannyo. Abaana ne batandika okupakira omudidi gw'ensimbi. Baabo. Don't rush me. I'm all dizzy. I can't talk. When we got to the auction, Daragonov was already there. He bid 30, I bid 40. Eno sebo bapakira kashawo. Well, I went up 10. Well, it didn't take very long. And the gavel sounded. And now the cherry orchard is mine. Lodi sebo cherry orchard yali agiguze mu muzannyo. Yali agamba nakyo abagijjo basobole okugezaako teekawo. Kyayagala bateekewo amayumba. Buti guli awo. It's mine! Kasente sebo kapakirwa. Bwe batyo ne bassaamu omudidi gw'ensimbi. Tell me I'm dreaming. Banaye mungambe nti ndoota. Ochidi sebo agiguze. Kyokka te kannakyake kaali kagikomi yali yakakomyawo ku kyalo. Kale sebo nga bamaze okugyayo sente kano kabalyamu olukwe kasijjaka. Joe, take the money and put it. Joe wandibadde okwata sente zo n'oziteeka mu motoka. Joe, Joe gwe sigala woli toseguka. don't fuck with me, old man. Saagala onfakinge nange gwe namukadde. Kill me. Ogenda kula kikunjita. Listen, stay out of it. Mba ku mutwe. What are you doing, Eddie? Ukula ki Eddie? Welcome to the party. Webale kujja kabaga. What are you doing, Eddie? Ukula ki Eddie? Henry, money. Olowooza nkola ki sente kye kikulu kya byonna. Come on. Sente bwe ziri ffenna tugenda gabana gwe sirika. Kwata sente ezo zitwale mu motoka. Move. No happy ending for you, my friend. Ono yakafuna n'akaluma. Oli bamukubye mmugu. Gwe ka tirugwe. Wewe. Ira wansi. N'omukadde akatuddeko. Akamenya omukono. Old man. Wayina mukadde totamu. Act 4, places Act 4. Act 4, place. Unayina ogenda ku stage kyokka ate. It's going very well, everyone. Buzibu nga budajja. On stage. Banaye ngenda ku stage. Bamukubye ekyasi ku mugwa avaamu omusaayi. Gwana gwamala yagumanyira amanyisi ebo sete. Rodi yajja. The peasants have come to say goodbye. They're good fellows, Yermolai Alexeyevich, but in my opinion, a little stupid. You gave them everything in your purse, Luba. That was wrong. Quite wrong. I couldn't help it. I couldn't help it. Won't you please come and drink a glass as a goodbye? Bali aguze ebyabwe n'abasiranya. Ono baamusekula ne bamusibira ne bamulekeyo mu ttano. Gasiya. Ne baddira omudidi gw'ensimbi ebisawo banga 8 ne babiteeka emabega mu ggaali. Kirabika buli kimu kiwedde kati tutawanyike. Musaatu yajja dduka. Yalina ovaayo ku stage wadde omuzannyo tegunnagwa. Kuba munaye poliisi eyinza onneggukiraawo ne bakusiikana ku stage ng'okyali mu katemba. Yalina okgenda ne bacapiiri. Wabula mu mmotoka atudde abirowooza. Stop the car. Yabaga kibasooke basibe eggaali. Stop the car. Musibe eggaali eno temugenda. Henry. Henry. Car. Stop the Eno sebo bagita drive we simanyi run away car. Stop the fucking. Ngamba sibe eggaali biveeko ebyo. Wayisibe motoka. What the hell are you doing? Tenatu okola kigwe munywanyi. Agenda. Tofudde. Grapefruit's as big as your head, Max. Grapefruits sebo gibeera neno bimanyi nawe wabingamba. Nyina okwatikuba enesikano mu kyalo ono. Okay, kid. Kale kid. I'll be seeing you. Tujja kuba tulabagana bw'onooba ofunye akakisa okuba tujja kuddamu tusiikale tukuba omutemu agwo. Kale. Era bwatu n'abasiibula. Yadduka misira ge nasiikane nakyala. Just forget about it.
Let's get the hell out of here. byerabire biveeko gwamma tugende. Dear mother used to love to walk about in this room. My sister. Lwoli yatuuka misiri asobole okusiikana kapaati ke. I'm coming. Muti bagutema ennyumba bagenda gijjawo bazimbewo kuba mizigo. Lwoli yakadakawo ssebo kapaati ke. Yafubutuka mu bantu, linda Iye. Abadde alina okuba nga agendedde ebyata mu muzannyo talina kudda. I had to come back. Mbadde nyina okudda. Ako nga tekaliiza. The moment I stepped on the platform, the blood drained from my heart. Olunaku lwe nasooka olinnya ku platform ne nkulaba. I would never see you again. Kwegamba wali okutukusa omusaayi kuva mu mutima gwa nali suubira obosaka oyo ali kuki. Oyo mutumbavu ali kuki ako kasini akajjeewa. Henry, what is this? What are you doing? Henry, biki byokola ati? This is the only way you'll listen. Ati munaye nalowooza mu kano ke kafu okukawa osobola okuwuliririza. Well, you should have gotten on that stupid... Wandigendedde ku kitraini kyo. Mistake would have been getting on that train. Yandibadde nsobi ogendera ku train. How I feel. No, don't pretend. Nga sikuwulidde engeri gyempulira. You care about his money. Leka kwefuula gwe kyofaako kiri kimu nsimbi. Kagendo bano bayomba byawe byaddala naye omuntu wabala alaba ayiza ozo bamuzannya. You need any help? Get out! Mufulume! Don't you have a train to catch? Mufulume! Nadaze omuga tolina genda ku train. Olina kuba ng'ogenze ku train. Selfish... Ono omukyala nakyemalira. The orchard right out from under us. He's destroying it right in front of our very eyes. Sometimes Ebiseera ebisinga you must destroy in order to create. omanyi bagamba you must destroy in order to create. Pasts in order to live. Layini zonna zayogera ziyiyizaawo nenakya layini zayogera baziyizaawo naye nga bali mu kuyomba okwaddala kubanga eno siini teriimu mukatawo ne mu pule teriimu naye bano abantu balaba siini egenda maaso naye ate ng'enyuma ne direkita yeewunya n'asooka asirikirira. Meet me in Moscow. Nsiikana mu Mosiko amugamba musika va ku stage mbwa ggwe siina gye ndaga amugabe basiikane mu Mosiko. Odduka ki? Kiki kyotya? Yes, you are. Of what, Henry? Tell me. Ngolowooza nyinza kutya kimbulya eno enti eki otya Because I love you. lwansonga nkwagala mukazi gwe bannange ngabe basiikane mu Mosiko. Meet me in Moscow. Njaga tusiikane mu Mosiko. Tell me you'll meet me in... Ngamba nti ogenda kusiikana mu Mosiko. Ddala mutuufugana nawe omusajja obusiikane mu Mosiko. Otya ki Gasiya? Batulo batalese okuwaga. Okimanyi nti ovaaba omusaayi. Nsinkana. Sooka okendeza amatala kaddakaawo. Director no yeefudde mu akamanyi. Abagabe bakendeza amata. Kendeza amata nje. Jula. Waye gwe Jula. Say yes. Kiriza. Ye director w'obuzanyo. Fuck, Henry. Ono yagamba kimwe nwe bannange. Ng'amusiikane Mosiko. Wabula agenda salawo ki. Bwakiriza baba bagenda kulya sente. Laba. Boterewo. Ne Kabaka n'asibukaga nabagako bizete bizanyiranga. Busika bwaffe bulamalamu busika mu Kizito Studios. Majesty Plaza level 3 kamna matoto ngo gasikule wa isikuzi ne mu City International. Bisasho baza kene. Knock upon my door. Level Plaza wa kisika. Nagamba busika na madam video gwa fe masaka. Siteba video ze kalisizo. Black and blue. Nana bakada musikango tuli tugakuza mukasima kaitwa stolen. Tuzama kaitwa stolen. Wabula kimwera bila bayitwa ba Matrack Technologies. Nabagambye eti obo yagala kuteka track mmotoka yo. Osobola okugezako gitrackinga bonna weebeera. Bwesika nabayitwa ba Matrack Technologies.
ate nga si motoka zokka zibatulaka ngo gasseko n'ebisigadde. Ate oba oyagala kulabirira bizimbe byo, Weekend Property Services bakola property management. Ate kati balina n'ettaka eppya essufu batuukire King's Possibility Limited, Samana Beautiful Relax Speaker and Stories, My Technology, Budo Club. Come on, Komire, Mweraba. Nobody but you, baby. I ain't gonna answer to nobody, no. They can call me on the phone, but no matter how many times that phone rings, I'm not picking up for no one until that Saturday sings. When we're making love. Now you know the world ain't got nothing, nothing to do when we're making love. I won't answer to nobody but you. Oh yeah. Listen now, people they ask a lot of me, always want more than they got of me. Yeah. Let them say I'm hard to find. I'll do what I got to do and bring it home to you. It's your love I got on my mind. Let them wait, let them wonder where I go and what I do. Oh yeah. I'm not answering to no one, Lord, until you